Mbalamusizaako mikwano gyange mwenna abaliko nembeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa Sande, lunaku lwe twebalizaako omutonzi olw'ebyo byonna byakoze. Era nga mu Bukatuliki tuli mu kaseera aka Sapule, mwezi gwa nnyaffe Bikira Maria guyite ogwa Sapule. Mwezi gwa Sapule guno tuba twekwasa Katonda ne tumwebaza era ne tusaba nnyaffe Bikira Maria omuzadde eyatuzaalira omulokozi okulaba nti ffenna twekwasa Mukama Katonda. Mbabuuzaako mikwano gyange wonna we muwangaalira, nembeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amannya Julius Katongole Mumiransanafu, maze okutuuka okulaba okubatuusaako amawulire. Namusaako ku bannayuganda mwenna we muwangaalira, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omulimu gwe mukola gw'amaanyi okulaba nga muyimirira ku nsonga ez'enkyukakyuka. Era sinema kulamusa ku bannayuganda abawangaalira mu United Kingdom. Muli mutya mikwano gyange, mwebale kuwagira First Lady waffe Babi Itungo Kyagulanye. Emikolo gy'abadde misuffu, Maama Babi Itungo Kyagulanye twagala okwebaza nti omulimu obubaka wabuweereza era bwatuuse. Era the Nyampians de Banyamulenge obubaka babuwulidde, munnange ne batya nnyo kubanga ffe tukimanyi Maama Babi Itungo Kyagulanye gw'omu ku liiso lya Katonda wano ku nsi ne omwami wo Robert Kyagulanye Ssentamu. So abantu be UK, obukulembeze bwa National Unity Platform, abawagizi ba National Unity Platform, mwebale nnyo kwaniriza Maama Babi Itungo Kyagulanye. Ate ne muwulira ne security alerts ze nabaweereza, ne mukyusa ne ba bodyguard Bunnambiro. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire mangi ge nnina olunaku olwaleero kyenva mulaba nze nga nina okugabatuusaawo mugategeere, kubanga bwe twagabagamba ffe twasala lwere era kyova olaba twogera ensonga. Kano akaseera ke tulimu tekakyali kakusaaga, tekakyali ka muniimo, tutambulira ddala bulungi. Nja kusaba osharinga message esobole okutambula, ate mbatuuseeko amawulire g'olunaku olwaleero. Ntera okubagamba nti Omukama mulungi obudde bwonna, era President waffe Robert Kyagulanye Ssentamu olunaku lw'eggulo yabaddeko e Busaabala n'asisinkana ba foot soldiers bonna okubazzaamu amaanyi ate n'okubalaga ekkubo ettuufu we tulaga. Nja kusaba osharinga video. Wabaddewo embeera nyingi the Nyampians de Banyamulenge gibadde ba planninga, naye Mukama yatutaasizza ebyo byonna ne bitasobola kugira. Nga bw'omusharinga video nja tutandika n'obubaka buno mubuwulirize ddala bulungi, ate muntagingira abantu bano kwa video nako olwaleero tegenda kubeera ya kusaaga. Video nako y'olwaleero tegenda kubeera ya muzannyo. Owemmeme ntono va ku video kubanga omutima guyinza okwabika. Nenga nja kuyisaawo obulango buno. NUP European Chapters, the second NUP Diaspora Conference egenda kubeera mu kibuga Amsterdam, Netherlands. Egenda kubeera wo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga, era nga omukulembeze waffe Robert Kyagulanye Ssentamu yagenda okubeera omugenyi omukulu. Tubasaba mubeereyo. Conference eyo ejja kubeera mu kibuga Netherlands, mu Amsterdam. So tubasaba mwenna mubeereyo. Registration $250, registration after $270. Hotel booking no euros, ezo zonna zibadde euros 93. So tubasaba mwenna mujjumbire tubeere nga tutandika. Amawulire g'olunaku olwaleero galimu okukomba essowaani, era ngenda kulabisa abantu kubanga bannange diru zaaganye ekintu kyatudde mu bantu. Kantandike n'akantu kano obubaka buno nsaba mubuulirize bulungi. Nze nabagamba bannayuganda bino si bya kusaaga, bino si bya muzannyo, era ntera okubagamba the Nyampians, the Nyamulengezi nti mwe musaaga ne National Unity Platform. Bagambye ekikwatagana ne National Unity Platform, ekikwatagana ne Robert Kyagulanye Ssentamu, ekikwatagana ne Babi Itungo Kyagulanye, omunyampi toyisobola kweŋŋangawo, tosobola. Maama nnyabo abantu basasa tiketi
eza KRM byonna ne bigaana kubanga security twayungudde nga tutegedde nti the Nyamulengezi are there. The Nyamulengezi abamu ne basigala ne mu hotels ne tusooke tuwulirize obubaka buno then ntandike video nako olwaleero. Kubanga tebalina kye basobola kukozesa tukuba oba tununa mu bantu bagamba bakolagana ne Museveni. Museveni bennyini bagamba tebasobola okutwogerako ekibi naole Bobi Wine mubi akolagana ne Museveni. Bagamba Museveni asindika abantu mummwe babagambe nti ndi mubi kuba akolagana ne Museveni nabo bamanyi nti mubi nnyo 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 nti omuntu okolagana naye ekibi ekisingayo. Agent nabo wasente nyingi nnyo bajja ku TV oba ku radio bagambe oyo akolagana ne Museveni ekiriza nayo bamanyi nti mubi nnyo nnyo ekiri kyoyinza okusembayo okula Bannayuganda okolagana ne Museveni. Yensi gye tulimu basebo ne bannyabo nti abantu abakulembera bakive nnyo nti nabo beeyirira nabo kenyini balaba tebasaanidde kubeera mu bantu be batemula abantu be bawamba abaana baffe ne bababuzaawo be babukwata abakazi be bakola buli kikolobero ekyonnaku be balina obuyinza tuusa okwebaza kwange eri baganda baffe bonna. Obubaka bwa mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu message eyo mbadde njagala era etambulire ddala etuuke ku beeyina otuukako oba mubuulidde kati ntandise video olunaku olwaleero okomba essowaani n'okuginuuna ye video olunaku olwaleero. Nsaba muntaagingira abantu bano waggumanga, nsaba muntagingire bambega ba mwami Museveni abawangalira mu kibuga Netherlands, bambega ba mwami Museveni abawangalira UK, muntagingira abantu e South Africa mbere ku video eno, muntagingira abakulembeze ba National Unity Platform. Andrew Mwenda njagala obere ku video eno, Salimu Sale njagala obere ku video eno, Yoweri Museveni leka byonna byokola otule katebe ntandike video. Nsaba muwulirize bulungi. Video egenda tandika bweti. Ngenda kutandika n'obubaka buno mubuwulirize bulungi. Olumala ndeete wali we mwagala okuwulira. Gwe Munnayuganda ali enze nkugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu emikisa gy'alina mingi nnyo era nga bangi abamu temujja kugitegeera kubanga Katonda yamusindika okulembera eggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu nze nfunye amawulire mangi ne Katonda olumu nanzibirako nangamba mu miransanafu oyo musajja gwe mwasenza ajja kulembera ensi eno era mutambule naye. Nsaba muwulirize bulungi. Ngenda kutandika n'amawulire gano. Waliwo olutalo olubaluseewo mu nnyumba ya mwami Museveni n'amaka ge. Nga bwe nabagamba nti Muhoozi Rugaba maama we Yoweri Kaguta Museveni yamuggyawo mu myaka egy'obuto. Kati ne mbagamba nti waliwo olutalo balwana ani mbwaddira muzeeyi ogwe tuyita omunaanansi. Kati nina recordings nga Odreke Rwabogo asitudde olutalo wakati wa Muhoozi agamba nedda bino tebijja soboka. Bannayuganda, this is a blessing in disguise. Mujja kwekanga Rwabogo yajjewo ne Muhoozi ebyo nabigenda beerawo kubanga Rwabogo ne Janet ne tiimu bagamba nedda Muhoozi tasaanidde. Bannayuganda bagenda tukola tutya naye abwagala. Kansooke playing audio olumala mbalage ebintu bino muwulirize bulungi. Mumiransanafu bwe mbanzize gwe kyolina okukola tegeeza munno nti Kabaka yatuuse dda kumwengula wano. Mwana wange audio buluwa njagala osharinga video tutandikire we tulina okutandikira. Moto. Video zigenda tandika bwe ziti njawulirize shirika owulirize. What I really want you to organize yourself about. I don't know if you really understand me. Well,
It is okay. I really understand the situation that you're trying to explain. And the picture I'm trying to paint in my mind. Of course, my mental faculty is very okay. The only challenge I'm getting is how people tend to think that I'm a stubborn fellow. How people think that I don't calculate the moves I'm trying to make. I give, for example, a scenario. Remember how I was encircled? I ended up in a position where actually nobody was willing to do anything very reasonable. It is a funny situation that some people never imagined that. I also count, my ideologies count, have been advising on so many actions that have been taking place in this country. But now if I'm ignored, I'm encircled, I almost get arrested. And told somebody equally powerful who says, no, that is my son. Why would you do such a thing? He has our grandchildren. Why should you do such a thing? So beyond that, I get very annoying warnings and cautions and even precautions that I should never misbehave. I should never attack anybody who's working on the rise of a new project of succession that is ongoing. I told him, by the way, that is public information. I don't need to interject. But at the same time, let us look at the legal foundation of our constitution in the country. Why should somebody who is actually a serving officer of the Uganda People's Defense Force talk politics is the name of a birthday? First heads of state spend millions of dollars because they're coming to attend a certain party. Don't we have serious Ugandans who can say, let us petition this? Really, these are the things we're looking at. These are the things we need to work upon. Why should we simply be onlookers? Why should we be passengers on the bus when we personally can also steer the bus forward? So these are the things we're looking at. These are the challenges I'm trying to talk about. These are the things we need to organize ourselves about and make sure we have a proper way forward. It isn't that I'm very mysterious. No, I'm not. It is only that we need to have an organized cycle, an organized system robust enough to carry on after us, not to provoke Ugandans into a conflict, into civil disobedience. And I see all the ingredients of what we are putting up. You think when one of these come around and start praising you means that Uganda is convinced? Having to spend millions of dollars just to celebrate something fictitious, just because you're launching a political project. First heads of state spend millions of dollars because they're coming to attend a certain party. Awo avuddewo odrekerwa abogo mujja biraba ebyo bajja kwetabuka abo mbaleke tebalina kitu tubawana budde bafiire mu movie zaabwe. Video etandise bweti nj'abantu be South Africa mutwe ku video eno abali e UK mwenna abali e UK njagala mujje ku video eno ate muwulirize bulungi. Ngenda tandika bwenti wulirize mbozi. Bannayuganda nze mbagamba nti obutwa butambuzibwa era nga tubalabula yonna gye muli bangi ne mwesulya gwa naggamba. Nfunye amawulire olunaku olwaleero ku nsita gye badde batugumbulamu abantu n'abantu baffe ab'enjawulo nga bantu bannaffe be batambuza obutwa. Era mu kino bwe tuvaayo ne twogera ensonga zino bangi balowooza tuli mu katemba era ne balowooza tebibakwatako. Gy'oli abalamu mukwano gwange baamutta era n'enzija ne mbanyumisa emboozi gwe bayita Nyandola Davis Kabuye. Amawulire genfunye era genjagala obbabuulira nsaba muwulirize bulungi naddala abantu abawangaalira mu South Africa muwulirize emboozi eno ate olumala mbagende maaso. Mukwano gwange Davis Kabuye abaamuwa obutwa
gwe mwawulya coordinator wa Cape Town nsaba musooke mbatereko bu audio buno olumala mbabuulire emboozi eyo mbabuulire ne first lady mission gye baadde bamupulaningidde ono Davis Kabuye Nyanjula yayogera bw'ati nga tannafa. Comrades, honorable members mujebale muli muti abaami n'abakyala baganda bange njagala okubategeeza ngenda kuba nga siriwo okumala akabanga naye nga si kwagala kwange nafunyemu obuzibuzibu era nga ndi admitted ekabulima ndi mulwadde ninamu obuzibu bw'ensigo ne blada okuva ku bintu byennali ebitaali birungi ebyancankalanya system so njagala okubategeeza wesiri ndowooza mukyala Nakalembe nga vice waffe ne former chairman mukulu Musoke ne Jajja Ibu ne secretary banaaba baddukanya emirimu gy'ekibiina mbagaliza mwenna emirembe n'amaanyi mu byonna bye tukola mubeere bulungi baganda. Ensula ba mikwano mwenna ku mukutu guno omukutu okuli abantu ab'ensonga abantu abaagaliza Uganda ebirungi ne community y'Abannayuganda okutwaliza awamu okutambula mu ngeri etali muvunya na nzikiza yonna. Mujja kunsonyiwa ntandise na audio eyo kuba ebigambo tuwulira bingi eri abagamba nti simanyi ako nja kaleeta mu maaso ntandise bwenti. Mwenna Bannayuganda abali ku vidiyo eno nsize mbagamba naddala bali South Africa mbataginge n'abali e UK ngenda kwabya. Omukulu ono Nyandola Davis Kabuye Patrick omukulu ono abadde coordinator wa National Unity Platform mu bitundu ebye Cape Town. Maze ebbanga ddene nga nnoonyereza ku fayiro eno era bampa amannya g'abantu abali mu mission eyamuwa obutwa n'okumutta. Saayagala kugenda mangu nensooka nnoonyereze nfune facts na byonna ebibaddewo. Tula ku vidiyo owulirize. Davis Nyandola abadde omusajja omukakkamu era omuntu mulamu aweerezza ekibiina kya National Unity Platform. Awe South Africa abadde akola ng'omuwanika era nga ssente azikuŋŋaanya bulungi nga takwata ku nsimbi. Ye musajja afudde ng'ayogera ekigambo kimu People Power ne National Unity Platform. Yafunamu obuzibu bwe yajja mu kwesimba mu kalulu akamu. Akalulu ako waliwo ekibiina agali awamu Western Cape. Ekibiina kino kirinamu Bannayuganda abawangaaliraawo nga bangi. Ekibiina kino yayagala okwesimbawoko n'omukulu gwe bayita Bashir Farouk Musisi eyeeyita Mafuba eyeeyita Famuba. Famuba omusajja ono ne bakola akalulu kaali kakasammeeme ne bagamba omusajja ono yaleese amaanyi naddala mu ggwanga erya South Africa. Omusajja ono yabadde agenda kumpangula akalulu. Bashir Farouk Musisi yasisinkana omupembe Bala Mbalugahayire ne baatula mu meeting ey'akafubo. Meeting eno eyali e South Africa ku kifo ekimu kye bayita Belleville J. Meeting eno yali yakafubo ne bategeeza nga bwe balina okusaanyaawo abantu ab'enkizo naddala abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga bakkakkanya embeera eyali mu bitundu eby'e South Africa. Omukulu ono Bashir Farouk Musisi yafuna obutwa bwe yatwala mu kifo ekimu ekiri e Peru ng'ekifo kino yakitegeera bulungi nti Nyandola mwe yali awangaalira. Nyandola yaweebwa obutwa mu mmere era ng'emmere gye yalya ye yamuviiramu akabasa. Abakulu bano bwe bakitegeerako nti abantu b'e South Africa bategedde embeera eno, Bashir Farouk Musisi n'akwatagana n'abasawo era ne bawamba omulambo gwa Nyandola. Kubanga abantu b'e South Africa baali baagala kufuna postmortem report era omukulu ono Farouk Bashir yafuna abampembe abagenda amangu ku famire. Nsaba muwulirize bulungi ku famire ya Nyandola
mu bitundu ebyemutungo waneka jansi nga babagamba nti mutabani wammwe ebya nuupu bye byamuse naye ebyo byeboogera byonna tebyabadde mu nsonga za butwa. Abafamire abamu ne babeera compromised n'akasente ke baabawa. Naye mu kino waliwo abafamire abaayimirira ku mazima ne bagamba mutabani waffe afiiridde ku nsonga. Njagala muwulire bulungi. Abantu ba South Africa waliwo endooli nnyingi eziri mu kubalwana n'okutambuza obutwa. Omukulu Bashir ono musajja wa NRM era Bashir Musisi ali mu lukwe olwatta muganda waffe Nyandola. Kuba Nyandola yeesimbawo naawe. Era waliwo ne vice wo gwe bayita Mudongo alias Mudongo nsaba weegendereze. Kubanga Mudongo mulowooza omusajja mwamuse ne tugenda kuba nona mwenna tubanyigenyigenge ennyanja. Omusajja mwamuse, you killed him. Ne muwamba omulambo nga bannansi ba South Africa baagala okufunako obunyama bakebere ne mugaana. Era mwadde mwagala kujja na maiti kati kambaabye. Bashiri njagala okulabula. Olina ba mafias be muli nabo okulaba nga musabotaginga meetings za Nuupu e South Africa. Naye ensi eno tugenda bakolako. Ngenze maaso nsaba muwulirize. Gwali ayuketuula ku video gwagala okwogera ne Mirasa naffe namba yange 0702 22 27 58. Munnayuganda wulirize emboozi eno. Maama Babi Itungo Kyagulanyi yabadde e UK. Bangi nase ne njogera ku video eno ku nsonga y'obutwa n'ebirala. Bangi amawulire ne mugatambuza era ne gatuuka bulungi, security n'ebeera ng'eteredde bulungi. Kandi kuviire ku ntono. Gwe Munnayuganda atudde ku video nako lwaleero tujja ne twogera ebigambo bino ne mulooza tuli bakusaaga. Olunaku lw'eggulo video gye nakoze saayogedde mannya ga muntu yenna olw'ensonga ezimu okuleka emikolo egyo giggwe. Naye olwaleero video egenda tandika bweti. Njagala muwulirize. Babi Itungo Kyagulanyi mama affe omulungi yayitibwa mu United Kingdom okwetaba mu misomo egy'enjawulo egyakoleddwa. Mu misomo egyo mama Babi Itungo gye yeetabyemu bino bye byabaddewo nga bino tebinnakolebwa. Ekisookera ddala mwalaba akatambi ku airport nga mama Babi Itungo atuuka. Omumpembe gwe bayita Andamani Daku yafuluma neefuula azze ne mama Babi Itungo Kyagulanyi. Andamani Daku yategeera waliwo abaamuwa nti Babi atuuka ku kisaawe essaawa bweziti. N'asassa tiketi okuva e Netherland Andamani Daku nga ku nnyonyi eya KLM. Ennyonyi eyo n'amanya obudde Babi bw'atuuka naye bw'aba atuukirako. Okusika sigino eri banne ne bakama be nti batuuse mu budde bwe bumu. Era mu kino bangi balowooza era ne banne n'abantu ab'enjawulo Andamani yalimba mukyala we Rebecca Agaba n'amugamba nti nazze ne Babi. Era Rebecca Agaba wonna waatutte alowooza Andamani yajja ne Babi. Andamani nkubuulira ennyonyi mama Babi Itungo Kyagulanyi gye yalinnya. Njikubuulire era nkubuulire ensonga zonna ne mission nga bwe yali. Njagala muwulirize bulungi. Bino bye tulimu si bya kusaaga, si katemba. Luno tabala lwa kununula bannayuganda, kutereza nsi yaffe, kati njagala owulirize. Andamani Daku yakubira omu ku mikwano gya bategesi n'ababuuza ebigambo bino wammanga. N'abagamba security eri etya era baani abategesi abakulu. Waliwo omukulu gwe wakubira omu ku bategesi n'omusomera embeera nga bweri n'omugamba mwali mwagala kufuna speech gye muwa omukyala gwe bayita Rebecca Agaba ayogereko eri abakuŋŋaanye. Era ne mumugamba Rebecca agenda muwa $5,000,000 ez'e Uganda bw'abakkiriza ne bakkiriza Rebecca ayogere. Naye abatesitesi abamu baali batandise okutalamagga naye oda ne ziva gye zaali zirina okuva okulaba ng'embeera eneekyuka. Andamani Daku mwateekateeka abakubi b'ebifaananyi abaakuwa mama Babi Itungo Kyagulanyi nga naawe otuuka ne bu video. Era nga mu kino olugendo luno walugenda n'abantu bano wammanga benjagala enseewulire. Asooka bangi mwalowoozezza nti abaagenda e UK bebo be mwalabako bokka. Nedda babalimba. Uliriza emboozi. Emusiriki
nga bwe mukimanyi bulungi nti mukwano gwa mwana muwala Spice Diana yakuwa entambula nga bwegenda okubeera n'ogiwa omupembe Anamaniddaku ne Muhammad Nsereko okulaba nga mukyankalanya embeera mukyala w'omukulembeze waffe we yali agenze. Anamaniddaku bwe yadde Netherland nga yakava e Uganda, bannayuganda abawangaali e Netherland baamukyawa era n'emikwano gye egimu ne gimwesalako ne batandika okumubulookinga. Ne bamugamba kyewayogedde n'ebigambo byonna bye mubadde mukola e Uganda, ffe tuli ku nkyukakyuka, tuli mu mawanga tubonaabona. Kino kyonna kyamuleka wala. Muhammad Nsereko yali amubalidde eddiiru wano mu Uganda kubanga mujje mwegendereza abantu abali mu bikonde. Museveni apenetrating ebikonde. Mujja kulaba Moses Mwangi, mujja kulaba Uhuru Sali Bahuru, bonna banyampi ba Museveni. Njagala muwulirize bulungi. Munange Anamaniddaku ye diiru abadde aziranya era n'afuna akasente kabadde ategula mu bantu abamu. Era mu kino Anamaniddaku yafubye nnyo okulaba nga Rebecca agaba amusasulya tiketi n'asasulya ne M-Sirich okulaba nga bajja mu United Kingdom. Bo kye babadde babase kwe kulaba nti babusaabuza abantu be UK nti baze ne babi. Ne munange ne tubuusa bannayuganda n'abantu ab'enjawulo ne babagamba nedda flight za njawulo. Era yabadde ateeseteese okubuukinga woteeri Mama Babi Itungo Kyagulanye we yabadde agenda okusula. Ne bino byonna byagudde mutaka embeera n'etabuka. Abapembe bano tebakomye kuno. Muhammad Nsereko Kagege ya alina omukyala namubanyumisaako gwe bayita Fatia gwe yawasa mu United Kingdom. Fatia embeera bakyawagana dda ne Muhammad Nsereko. Ne Muhammad Nsereko yagezezzaako okukubira Fatia amasimu amukkirize baddemu basule bonna era amwaniriza akomyewo. Muhammad Nsereko yatuuka mu United Kingdom ku lunaku lwali lwakusatu era n'agenda mu maka ga Fatia nga kikye babadde bateekateeka era embeera ebadde etya. Nsaba muwulirize bulungi. Gano gakaabya n'ogoogera gayinza okunnema. Lwaki tugoogera? Kubanga Babi ke kati ke tuyina. Babi Itungo Kyagulanye babadde bateeseteese okumusaanya mu maka agamu. Naye twebaza Katonda abateeseteese bagudde mu kakodyo kano okulaba nti maama teyasuze mu maka g'abantu abamu. Era abantu bano badde bateekateeka ebintu bino wammanga. Maama webale kubuuka kakodyo, waliwo akakodyo akabadde kazannyiddwa. Babadde bagenda kupenetratinga team egabe mmere balabe nga bakuwa essowaani etaddeko etegeddwako obutwa. Ne security yabadde tight, ekyo ne kitasoboka. Waliwo abasajja ababadde awo be babadde baleese ng'abamu baavudde mu kibuga Sweden ababadde bagenda okwefuula nti nabo bazze nga ba investors n'abantu ab'enjawulo okulaba nga batuusa embeera ku Babi Itungo Kyagulanye. Kano wemmeme ntono mbadde nsaba oveewo nga ngenda kwogera. Bw'oba omanyi olina sukaali, alusaabi, kye byonna ebirwadde vaawo kubanga kye ngenda okwogera mukwano gwange tetwagala ofe. Owemmeme ntono vaawo wano, owemmeme ntono vaawo, njagala owulirize bulungi. Gwe munnayuganda ali eyo, omanyi mutwala abantu ne mugamba nti balina ssente. Mugamba abantu nti abo bagagga Katonda yabawa. Omwaka guno okuva lwe gutandise mwegendereza abantu abefuula abatamiivu. Abantu nga tomanyi mulimo gwakola. Omuntu tiketi n'agisalisa okuva Fred Lumbuye lwe baamukwata abaali ttake. Ogende ttake kyamalawo ssente mmeka? Abasaasaanya abo ne bava ettake ne bajjako e UK ne babala kye baabala ne baddayo. Olwamala ne bakomawo e Uganda. E Uganda buli muntu eyayingira mu kivulu ky'ekibikonde baamuwa ssente eza kuno emitwalo 5 atuule. Olaba ne baminisita ba Museveni tebasaasaanya ssente bwe batyo. Babadde bakava e Uganda ne badduka bunnambiro ne ttiimu yaabwe era M-Sirich bwe nabaabiza n'alemera mu woteeri. Njagala okubategeeza bannayuganda abawangaalira Dubai nti muwala Frank Gasumba, Shira Gasumba
we mulina omukolerako atuse kitaawo obubaka waliwo festival emusiriki gyategese Dubai era abagendo gibeeramu Yeshira Gashumba obubaka mbasaba nabagamba mission eyo egenda kwata ASP Asimwe Masaba Faustin ne Navas mission eyo ekivulu ekitegekeddwa Dubai Summer Festival Bannayuganda ab'enkyukakyuka njagala emusiriki ab'enyale mbe babagibeeramu wajja Uganda n'owaana enguudo za mwami mu 7 naye mmwe bannayuganda lwaki mubafuula abasiru Northern bypass gye wali owaana tugisasulira 15,000 okuyitako omunaku ow'ekyannamukaaka mannyo gaseka lwemodde tasobola kuyitako ne mujja ne muwaana nga mu 7 bwakoze enguudo Exim Bank of China ye yatuwola ssente ezaakola oluguudo lwa Northern bypass ng'era n'essaawa zino omuzukulu ajja zikola kati kanjogere ensonga zino mbagambye ow'emmeeme entono va ku vidiyo ogende kubanga wano we wali okukomba essowaani wuliriza bulungi abakulu bano waliwo akabadi ke babadde bategese aba NRM bayagadde okudireyinga visa eza Zex birangirangi ne Spice Diana nga baagala abantu baleme kujja era abamu waliwo aba NRM batandise okuweereza abantu bu message ne babagamba emikolo gisaziddwamu nga baagala balage nti abantu be UK munnange tebatendise babi musomo gwe era ntegeezeddwako nti bangi batuse n'ekiseera ne balimba abantu nti emikolo gisaziddwamu ekigendererwa kyabwe balage nti byonna biganye abanyampi batuse ku mukolo ogwo we gwabadde essaawa zabadde 5 ne bakuba ebifaananyi ng'obutebe bukalu ng'ate essaawa entuufu abantu ze babadde balina okutuukira ku mukolo zabadde essaawa 8 munnange ne baswala kubanga nga bwe mukimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Babitungo Kyagulanyi baagalibwa era abantu babaagala bannayuganda ab'enjawulo munnange ne babitegeera ne bagamba bana abanyampi tulina obbabuuka nsaba muwulirize bulungi missioni eno Muhammad Sereko gye babadde bamuwadde ey'okusaanyaawo Babitungo Kyagulanyi yateekeddwako billion 6 era nga mission gye babadde Muhammad Sereko n'akabondo ke bwenjoga Muhammad Sereko babulokazi be mubamanyi era mumanyi Muhammad Sereko gwakolera bamuwadde mission eno basaanyo Babitungo Kyagulanyi nenge saanyaawo gye babadde baagala omusaanyaawo yabadde alina kuba yakibwatukira era nga mu kino erina kubwatukira Uganda nga biri bikoleddwa njagala okwebaza bannayuganda naddala abawangalire UK team eyayambye okulaba nga eteekawo security ne mufuna company n'omukyala eyabadde omukuumi ne neebaza mukyala Patricia Sawungu ne team mwebale nnyo ne ba coordinators baffe aba National Unity Platform naye mbagamba abanyampi bakyalimu era beetoolodde hoteri Mama First Lady waali era abanyampi bano bagezezzaako okukola obubadi obw'enjawulo abamu ne beefuula bannamawulire abalala ne beefuula bonna kye bali naye njagala bategeeza poliisi mugitegeeze bunnambiro twagala Mama Babitungo Kyagulanyi embeera yetegeekeredde bulungi nyamuwulirize bulungi President waffe temutya agenda Netherlands alina obbeera security awo egenda beera tight tewali kusekaawo nategedde waliwo pulaani ebalibwa naye awo tugenda kunyiigamu kati vidiyo entuufu etandise bw'oba oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu tuula ku vidiyo eno owulirize bulungi kati kambaabye n'obutambi mbuzannye mumiransanafu musaaga njagala Dr. Amusa Bawalema Namakula ajje ku vidiyo eno naye waliwo wengenda njagala muwulirize bulungi ngenda kusooka nsome ebigambo bino mu Luswayiri ate olumala mbyogere mu Luganda diru nga bwe planingibwa hali abitulamie biliriko ibigie kuba akambi okuteke mu lulimi Oluswayiri lwakaluta busemwawo naye kambi kirenga bwe biri ow'emmeme ntono njagala owulirize bulungi tomagamaga
kamale kufunaana obufaananyi buno mbalage ekiriwo. Mugenda kutya ensi. Mugenda kutya ensi. Ow'emmeme ono va ku video ogenda kutya ensi era owulirize bulungi. Ntandise bwe nti gwe munnayuganda nzize nkugamba nti waliwo olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bangi ne mulooza byakusaaga. Ne tubagamba nti Museveni tatudde ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Abakulu bano nsaba muwulirize mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gye buvuddeko mwala ba Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye ng'ali ku luguudo. Mwawulya Frank Gashumba nga Bobi Wine bamukwata bamutwala Magere. Besigye bamukwata twategera gye bamuteeko bakyali mu kkomera. Tewali munnayuganda yekalakaasa bambi firi Besigye. Museveni firi Besigye naye nga Besigye ali waka anywa kacaayi. Kati vidiyo etandise. Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye omukulu ono Samota Lubega Mukaaku balina ddiru gye bapulaninga yeeruwa. Bavudde ne beefuula abeekalakaasa. Baagala okusika eriyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga Uganda alumbe street bamukuba ekyasi. Waliwo meeting eyatudde abantu bano kamba balage mulabe bulungi. Abavubuka bano babawadde mission njagala mulabe nti tubalimu era muwulirize ebintu bino nga bwe biri. Abavubuka bano ba UID. Abavubuka abo ba UID. Abavubuka bano be baleeta proposal eya red card front ekyo era ne babawa akasente. Ennaku ezo Samota Lubega Mukaaku yasinkana Dr. Besigye n'amugamba nti abavubuka abo babanja abatandika red card era babanja akasente akawerako. Abavubuka bano babayise nsaba muwulirize bulungi. Abavubuka abo babayise olunaku lwabadde lwaggulo ne basinkana Dr. Warren Smith Kifeefe Besigye, Elias Lukwago ne Samuel Lubega Mukaaku. Mission kije babawadde njagala mubalabe bebo abavubuka abo be batandika red card era nga red card be bafuna ekirowoozo. Besigye n'agigula n'abawako $5,000,000 kati yebateesa $25,000,000 abiri bagabawadde. Kigenderwa kiki babawadde wano babadde mu meeting nga bateesa ensonga ezo njagala owulirize. Gweyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu tova ku video owulire abavubuka bano kye bapulaninga. Atandise bwe nti munnayuganda ali ku video eno waliwo ekigenda okubeerawo kye baagala oteekateeka naye tugenda kiziyiza mu mbeera yonna. Abavubuka bano ba Mukama Pokino Rogers n'abalala Mukaaku olunaku lw'eggulo yabasinkanye. Bwe yabasinkanye era Mukaaku n'ajja ne ku BBS Telefina mudde mulaba amawulire g'essaawa 4. Mukaaku n'ategeeza nti Nuupu yo nga yo yeebase era be baleeta people power ebigenda mu maaso tebitegeerekeka. Nsaba muwulirize. Bateeseteesa abavubuka bano babagambye bagenda kulumba Bobi Wine ku mukolo gwonna gwe bagenda omuyitako. Baali bapulaninze okweŋŋanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuyise ku mukolo Dr. Lulume Bayiga lwe yayabizaako olumbe lwa kitaabwe. Ku guno omukolo baayita Elias Lukwago ne bagamba Besigye olina obbeerawo ti Bobi Wine bw'anaaba ayogera muwanike ebipande muyimbe Besigye. Naye ne tusoma security intelligence ate omukulembeze waffe ng'alina emirimu emirala emitongole. Kiki muteekateeka njagala mbaabyo buli maawa muwulye nti eno struggle si yabajjajja mmwe sharinga video. Samota Lubega Mukaaku muteekateeka okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mupanze abavubuka bano mwagala Bobi Wine abeere wonna waali muwanike ebipande mumukuba amayinja n'amaaso mugajjemu. Era abavubuka bano be bano oyo P.A. Lukwago abatudde mu meeting audio zonna nziina be bavubuka bano abagende wa Yoweri Kaguta Museveni ne bali akasente mu bitundu by'e Kamwokya. Bonna bw'omulabira omuvubuka oyo yenna mission baagibawadde okumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bangi mubadde mulaba amagye agali ku airport bayiyewo aba SFC Ntebe Road yonna Muhoozi ne ttiimu yaabwe bagamba mu mbeera yonna
Robert Kyagulanyi Ssentamu alina sooka kufa balyoke batambuze ekyabwe. Bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu alina sooka kufa. Era njagala muwulire ekintu kino wammanga. Bali mu kusika Bobi Wine agende ku street. Olutuuka ku street, omusirikale ajja kwekyanga yefuula abadde amukuba eryanda. Ebinaddako munaaba mumbuulira, nsaba muwulirize bulungi. Abavubuka bano diiru gye baabawadde ba UID. Era abavubuka bano nsaba emikolo gyonna omukulembeze waffe gyagenda okubeerako security yeeyongere. Diiru gye baabawadde emalawo ssente nnyingi, era yeyo group egenda okusaanyaawo omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo bwe mba mmaze kati njagala ngende ku video eyandeese ey'olunaku olwaleero. Awo mbadde mu kukomba sowaani. Uliriza bulungi. Mumira nsanafu ensonga zino njagala oziwulize bulungi. Waliwo olukwe luli mu kubalibwa. Lwe luno olulimi olwembadde ntandise okusoma Oluswayiri, naye Oluswayiri lugaanye. Bateeseteese ekintu kino wammanga bakiseetingidde Tanzania. Gavumenti ya Mwami Museveni egenda kutandika okutta Abanyarwanda abamu be bagenda osaddaaka wano mu Uganda. Ebbanga eritali lya wala. Bwe batandika okutta Abanyarwanda nga babatugumbula, baveeyo bagambe abantu ba Bobi Wine batta Abanyarwanda. Ekiri e Uganda ng'ekyali ewaabwe. Bwe batugumbula Abanyarwanda, balaga Abanyarwanda nti essaawa zino mulina okwerwanako. Era bwe banaabanga beerwanako, batandika okusiguukuka. Era ba deployees Rwandese be baduumira wonna ku airport Abanyarwanda. Era mwabali mu magye bajjeno bagenda kutandika okunyiga omu ku omu. Ntegeezeddwako drones zange nti abantu bano wammanga mwegendereze. Era ono Erika Yanja ebakuwa obutwa. Era Erika Yanja mumusabire. Erika Yanja oyinza okufa mu mwaka ogujja, obutwa bwe bakuwa abujja kwa bukola. Bano bagenda bawumuza naye surgical operation mugirinde. Eri tumwine bagenda kuwumuza enamba yeri RO 00023 Geno Eri tumwine. Geno David Sejjusa bagenda kuwumuza. Right Geno John Mugume bagenda kuwumuza. Right Geno Prose Narweiso. Right Geno Andrew Guti. Major Geno Stephen Kashaka. N'abalala bangi bagenda bawumuza. N'okuwumuzibwa kwammwe embeera eyinza okubeera ng'egenda batuusa ewala. Awo nno nga nvuddewo kuba ngenda kipayopayo. Nsaba musharinge video. Njagala muwulirize bulungi. Ow'emmeme ntono va ku video ogende. Kubanga wengenda wasibu nnyo. Bangi mubadde mwaggwamu amaanyi. Ne mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati abamu balooza kuzannyira wano. Abazungu balinnye kwerima ku nsonga za Bobi Wine. Abazungu balinnye kwerima ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bagawuliriza emboozi oba mwe mbadde mulooza byakusaaga bwe tubagamba wano nti abazungu balinnye kwerima ne basalako bakama baabwe ne babagamba ensonga ya Bobi Wine, ensonga ya Uganda. Wulira emboozi. ECOP going on. It's still going on. We need to stop this investment in the ECOP that's going on in Uganda and Tanzania that goes on by Total. You need to stop it this year, right now. It's the same thing that's happening in Ukraine. It's really the same thing. There is a public financing. Yes. Yeah, it is. Total is doing it. From France. So it is. It is financed from France. No. I stopped all the public financing on this type of Total project. is the company, it's the biggest company in France. And it's building ECOP right now. Okay, but there is no public financing from the But you are the president of one of the You biggest can stop it. But my point is, I know what your point is, but we're no. My point is, crisis. is it dependent on the public financing from anywhere? You have the power to stop it, and we need you to It's, stop it this year. it's not about
about financing. It's about the fact that you can stop it. You can stop the war in Ukraine by stopping buying fossil fuels from Russia. You can stop the disaster that's going on in Uganda and the whole Africa, the heart of Africa, which is building the ECOP pipeline. It's the biggest pipeline in the world. You can stop it. You get the power. You can be the next Angela Merkel. You get the power. My point is you cannot do it without the government itself. I totally understand your point on Total. Total is not a belonging of the French government. So I stopped all the public financing I can get on this type of project. For instance, no, but for me to be clear with you, we need you to say that. For biodiversity, I stopped the project on Arctic 2 Yamal. So would you agree on stopping Arctic 2? So I will stop if there is remaining financing. I will stop them. I take the commitment. But the second point, I will. But my point is, I respect the sovereign state. So I will discuss with the sovereign state. You raise it to me now. So I will discuss with the African sovereign state. Next week we're going to be with our African friends, our friends from MAPA, from Global South, our friends from Eastern Europe. We're going to be there. We're going to be there. Aha, abe bazungu bantu babulijjawo balumbye abakulembeze baabwe batulumirwako kati gwe abadalooza byaggwa ngoloza waggwamu amaanyi olimba tagi nga Dr. Amusa Nerema Namakula njambere ku video. Dr. Amusa njagala obeere ku video ngenda tandika bwenti. Dr. Amusa Nerema Namakula mu mutagging ajje ku video eno bukubirire era njagala owulirize bulungi ow'emmemento nova ku video. Dr. Amusa njagala ne mwana muwala Juliana Kanyomozi akomewo ku video eno kubanga waliwo akantu we mwetaagira. Dr. Amusa atuuse. Dr. Amusa Sebunya Nerema Namakula. Dr. Amusa Sebunya nkwagala mu dakika ntono nnyo ate nveewo nze ngende. Ow'emmemento nova ku video. Dr. Amusa mu mutagging abeere ku video eno. Dr. Amusa mu mutagging abeere ku video eno kubanga waliwo komba essowaani n'okuginuuna. Njagala muwulirize bulungi era owulirize emboozi nga bwegenda okubeera. Gwe Munnayuganda we naali ku video nako olwaleero njagala owulirize ebigambo bino. Nerema Namakula mwannyinaze njagala ojje ku video eno kubanga bino bikuyamba era bigenda kutaasa obulamu bwo era kubanga abanyampi munange kigenda kubeera kizibu. Nkulamusizaako gwe Munnayuganda ali ku video eno. Nzize mbagamba nti abanyampi bapenetratinze ebifo ebisinga. Gye buvuddeko najja ne mbanyumisa ku bintu ebimu wano ebigenda mu maaso bangi ne mutabifaako. Naye amawulire genfuna si malungi ng'era njala mwana muwala Nerema Namakula ajje bunambiro ku video eno owulirize bulungi ulire emboozi. Dr. Amusa Sebunya yafunye meeting eyekyama ne Yoweri Kaguta Museveni. Meeting eno yatudde mu maka ga State House e Nakasero. Dr. Amusa Sebunya private meeting eno eyatudde biki ebyateeseddwako njagala muwulirize bulungi. Era Dr. Amusa Sebunya sebo ndowooza omaze okutuuka njakulagako abantu mbalage omanyi tetwogera bya samasama ate ng'ensi erina obitegeera. Ow'emmemento nova ku video kubanga wetulaga wasi wangu. Dr. Amusa Sebunya meeting gye mwatuddemu ne Yoweri Kaguta Museveni n'omukyala gwe bayita Evelyn Anyite. Kiki ekyakututte mu State House kambalageko mulabe bye mbagamba. Lindako nkulageko wano. Mbabuulire Nerema Namakula beera ku video we wano. What attracts 10% tax are what we call intermediate products, something which is not raw material, not simple raw material, but already processed or already semi-processed. Yes, sir. That one is 10%, but it can also be suspended. Thank you, sir. For about some years. The idea of the 10% raw materials, it is zero tax. Etandise bweti. Najja ne mbagamba mu mwaka ndoza gwali gwedde nti Mwami Museveni yatya abayimbi.
era abayimbi be yalaba nga balina following ey'amaanyi nga bayinza omuviiramu ekizibu nga mwana muwala Lema Namakula n'abatega ba state agents. Dr. Amuza Ssebunya asasulwa ssente okubeera ne Lema Namakula. Era Dr. Amuza Ssebunya omukulu oyo munnange yali asoma busawo. Kati Ddiiru emufunisa Lema Namakula ne bateesa ne bamwa omukulu bamita Kirumira owakwagalana ne Ssalongo Nywevu ne babagamba omuvubuka oyo mumufuule ali paati nammwe. Era Dr. Amuza Ssebunya waliwo ekizimbe kye bayita Akamwesi ekiri awo Ekanyanya. Ekizimbe ekyo bamufudde nga bulooka akiddukanya. Lema Namakula bamuteekako Dr. Amuza kumusiba mu mukwano amuteeke mu mukwano bino bibadde ayimba following ekke. Kati waliwo ewaatuuse Dr. Amuza n'asuspectinga Lema Namakula ayinayo omwami we omulala n'anoonya embeera engeri gy'agenda ogimalamu. Meeting ey'ekyama bateesezza ku ki? Njagala owulirize bulungi. Mwana muwala Lema Namakula bagenda kwavuwaza. Oyina studio izo eziri ku William Street. Erinnya ndooza William Street awo street eno eri wano ng'ovaka kodi Kampala n'okkirira. Bagambye bwe bati Lema Namakula weegendereza omwami wo naye olina state mafia. Amuza agenda kutandika okukola nga Hamu Kigundu. Agenda kutandika okukola emize gya Hamu Kigundu. Dr. Amuza bamuwadde ddiiru ey'ebiwowoolo. Ng'era ddiiru eno Odreke Lwabogo bamusayiningidde ne bagamba mu malwaliro ag'enjawulo bagenda mukuza. Omukulu ono si ye Amuza, si ye Ssebunya. Erinnya Jweteke, musajja munyamulenge, musajja munyarwanda, awedde emirimu. Omukulu ono bagenda mufuula state mafia. Agenda okubeera mu kampuni ey'ebiwoowoolo n'okubisala bannayuganda. Lema Namakula mu bbanga eritali lyawala nnyo ogenda kufuna obuzibu mu makaago n'omwami wo. Kubanga ddiiru gye baamuwa agikoze. Gwe weebuuze Lema akyafulumya ennyimba? Weebuuze Lema okyamulaba? Bwe batu ne Juliana Kanyomoozi bwe baamugja ku pulaani. Era Juliana Kanyomoozi bo be bayeteeka mu kintu kye. Dr. Amuza Ssebunya njagala oveeyo. Kiki okola ng'ani ogende wa Museveni? Oli musuubuzi ki? Era ddiiru eyakututte wa Museveni kyabadde ki? Amuza Ssebunya ekyakututte wa Museveni ddiiru gye bakuwadde ogenda fuuka bulooka owa Yoweri Kaguta Museveni n'Odreke Lwabogo mu kutunda ebiwowoolo n'okutugumbula bannayuganda emulago. Bagenda kuzzaayo osome era obyogenda okugukamu nga biri ku ebyo. Kati essaawa zino oli yakuzaalamu omwana ddiiru yawedde era ali mu kusenda. Lema Namakula Amuza ali mu kusendasenda akubuzeebuze. Lema njagala kutegeeza awo tewali mukwano. Oyo omusajja namulabirawo era bwe nafunye amawulire gano nkugamba Lema Namakula Shege numuza tabatte mbyogere. Lema Namakula oyo omusajja gwoliko mufere, oyo omusajja wa state bagenda kukozesa Lema ogwe nga ne woyita tewali akuddukanyirira. Omwami wo wa NRM yuno Lema njakubulira ekikumidde waggulu weefuula atali mu byabufuzi. Bannayuganda banyigirizibwa bakufuula kye bali osirise. Olina omumpembe ono, olina omumpembe yasiikanye Museveni. Kati Lema oba ogenda kuyimba wa? Oba ogenda kuyimba wa omwami wo yuno gw'osula naye mu buliri? Tokyali ku gundi, toyina luyimba lw'oyimba. Oli wako bwannakawere obumazemu emyezi 8. Omusajja akulimba bulimbi. Ennyumba gye wazimba yagikyusa ddala eri mannya ge. Yeefudde owakwagalana talina yadde kya bugagga. Lema Namakula njagala kutegeeza ebigambo bino bagenda kusanjaga. Nkubuulira oyo musajja gw'oli naye tewali mukwano, tewali yadde laafu.
bino tujja ne tubibagamba ne mulowooza bya samwa era nkugamba muwala wange Rema Namakula ebyo byonna by'olimu oyo amuza muteeketeeke era ddiiru gye baamuwa yagimaliriza era meeting gye yagenze wa Museveni kubanja ssente z'endala bateekateeka okugoba ku bantu ku ttaka mu Owino yoyo agenda okubeera Amisi Kiggundu amuza Sebunya yagenda okubeera Amisi Kiggundu kambaabye sharinga video manyi nzija ne mbibagamba ne mubisaagiramu Dr. Amusa Sebunya ndoza bakutaginze n'otula ku video njagala owulirize bulungi mwenna bannayuganda naddala abayimbi ab'Uganda abakyala njagala muwulirize bulungi mwana muwala Irene Ntale bakutaginga ojje ku video Rema Namakula ojje ku video Shiba Kalungi n'abalala wulirize mboozi Mwami Museveni yali tasuubira mu bayimbi kuvaamu muntu wansa na wangabo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yazuukuka n'akiraba nti abayimbi abantu babakkiririzaamu era babagoberera era baba following ey'amaanyi nga bagijja ku mutima Mwami Museveni asetinga abasajja abanyamulenge abeefudde abagagga naye nga bankuseere baavu okutandika okukwana abayimbi babasule mu mikwano babalage nti biri sibyagala n'obusiraamu tebubikkiriza Amuza yaleeta eŋŋombe waka gy'agamba mukyala we Rema Namakula ti munnange byogenda ku stage munnange n'olaga obupati obusiraamu tebubukkiriza nze ndi musajja musiraamu njagala obeere waka era okkalire munnange Rema yali akyali awo galooza byakusaaga omusajja n'amusendasenda mangu nnyo n'amukuba eggwako eryo bwe yamala oddimukuba ebino byonna ne bisajjuka era ne bigenda wala Amuza n'agamba bakama be nze tandise omukyusa Rema munnange Amuza n'amulimbalimba n'amugamba bagenda kuwa ekifo obeere ambasada w'abalwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga Uganda era nga gavumenti egenda kuconnectinga n'ensi eya Denmark obeere nga okola omulimo guno Rema Namakula ewaka yatandika okulaba embeera ng'ekyuse eri omwagalwa we era nga ye yalowooza nti omusajja gwafunye amuwonyeza ennaku giyite ey'abasemyekozo bino byonna byagwa muguluka Rema n'atandika okulaba abantu abatategereka nga bajja ewaka era omukulu ono ng'essaawa zaakomayo waka n'amasimu agamu n'abantu baayogera nabo nga tebitegeerekeka era mukwano gwange bino byatuuka ekiseera embeera n'etabukira ddala n'egendera waggulu nsaba owulirize bulungi Rema Namakula abantu bakwagala era bakulinamu essuubi wali mwana muwala muto abantu ne bakuwagira nga tobadde na 10 omuntu atunafuyiza era atutuusize wabi ye Yoweri Kaguta Museveni bawe yabadde anonakye wa Museveni era bwa investor ki bwakola Rema Namakula bw'oba tonalaba kigo abayimbi kye bagwa oyo musajja agenda kusuula Rema abantu bakwagala naye weereetera ekizibu mu makaago ekigenda okwonoonera oyo Amuza Sebunya bano bonna abagagga be mulaba abeeyita mbu kwagalana bano basimanya Sebalamu simanya Kirumira sente za Museveni ebyobugagga bibaddukanya bya Museveni nkiddamu abagagga bonna be mulaba bano kwagalana group abo bonna ba Museveni be batuula ne bagamba ono omuyimbi abagagga abattibwa amu be babawaayo abattibwa mu coronavirus Amisi Kiggundu kati bali mu kweddiza maali waliwo omugagga baali bamuyita Kayongo akulira senti bali ku Dembo Owino oyo baamutuka ne baleeta omukyala Sima Katushabe omunyamulenge kati yaliwo mwamulabye ku Muhoozi project nga byaddukanya njagala bategeeza mmwe bannayuganda kati Rema alina lubuto lwakubiri awaliwo gundi ne bannange Rema oyo bagenda kwonoona n'agenda ddi ku stage omusajja obwannakawere tonnabweza myezi 4 oli lubuto lwakubiri oli awo bikusobedde ogamba ndugyemu nkole n'ekyokukola tokiina kati embeera eno ng'egenda mu maaso nja kutegeeza mwana muwala Rema Namakula bano abanyamulenge the champions baagala basaanyaawo baagala bamalawo kyaginga
Juliana Kanyomozi njagalo je ku video eno. Juliana Kanyomozi nze nkulabula ne kugamba ebintu ebyenjawulo n'ogaana ebikutuuseeko byonna obiraba. Juliana Kanyomozi drone zange zangambye ddamu omwogereko naye nabadde nakuleka nga sigenda kwogerako. Juliana Kanyomozi nabadde nakuleka ne ngamba ogende ne drone zile zingamba mwogereko kwa drone yange emu muva mu ggwanga limu ne kankuyambe nkuleke. Ulirize mbozi mwana muwala Juliana Kanyomozi bakurepinga mu mwana gwoyina gemawulye genafuna bakurepinga nga kye bakoze Shiba Kalungi bakurepinga ne bakuwa sente osirike ng'oli akurepinze ku mpaka okuza omwana we naddira ddala mu byalaavu akulimba oleme kujja mu mawulire. Juliana Kanyomozi Shiba kye yakoze kye bakutuusaako. Bano abasajja basse balepinga abayimbi ng'abasirikale b'SFC we bali. Juliana Kanyomozi akatego ke baakutega ke baateze Shiba Kalungi. Shiba nkusaba genda weekebeze mangu oyinza okuba bakufunisiza olubuto. Bano abakulu balina babuloka wansi baabwe ababatega. Juliana baamuyita mu kifo ekimu e Colorado bambi nga bamugambye ogenda kuyimba. Juliana Kanyomozi by then yali mu Uganda n'atuuka wali ne bamugamba omukulu soko ogenda omubuuzeeko ali mu office munda. Juliana Kanyomozi n'ayingira mu office munda. Bw'atuuka mu office omanye obugoye bwe bambala alozazze ku show nenga show B gyatuuseeko omukulu ayina okwesanyusa. Mwana muwala Juliana Kanyomozi omukulu n'agobawo bali be yagobawo wabeerawo omuntu we kuba bakimanyi bayinza omutuusaako obulabe wabeerawo abasirikale babiri n'akola emikolo gye. Juliana olwa fame n'amaanyi ge yali ayina yakamala ofiirwa mwana we munnange n'afuna olubuto naga sina kyakukola kasita olubuto ndufunye mu famire engagga. Juliana Kanyomozi laba bw'okola ensobi n'ogwa mu mukwano ogwa after rape. Kati essaawa zino bye bikubonyaabonya. You cannot inform the public nti bakurepinga ng'amagye weegali osirise ogawumbidde. Shiba Kalungi kye bamukoze aba-SFC ababakuuma gwa amagye ga-SFC gakuuma ba first family. Ekyo njakibagamba SFC. Kati Shiba Kalungi kye bamukola Juliana. Era Juliana omwana w'omutunulako buli budde ojjukira ekikolwa kiri. Emboozi eno oyagala kuwalizibwa ginyumiza Saamu Kuteesa. Kubanga Saamu Kuteesa yafunvubira agamba omwana we ayina ovaawo bunnambiro. Kubanga omwana wo ayina entebe naye gy'aba atunuulidde. Ate nga byakwejinga. Era njagala bategeeza abayimbi bano bayita mu buzibu. Even full figure was raped. Bana abasajja tebasaaga. Full figure was raped. Ne basajja mwe mulya buli kakikya. Era bye mwali mulaba ne full figure n'apanga olukwe agamba omwana wa bajjo. Ebyo byonna amawulire nagafunye. Full figure, even full figure was raped by those assassins. Nenga alepinga bannange basajja mmwe mujoga. Omukyala yenna ali eyo nakuwalirako okulepinga omukazi kibi. It's bad. Oba tokyeyagalidde omwana kati Juliana bwe buzibu bwalimu
n'agwa mu laavu n'omufere n'agwa mu laavu n'omuyaaye. Kati Juliana Kanyomozi baagala kumusaanyaawo, mukazi watwalira ku nsiko. Abanyamulenge bataddemu embeera yonna. Wooteri gye baamulepingiramu byonna tubiina ku butambi. Shiba Kalungi baamutaddeko biliyoni 3 asirike. Mukazi wattu akyerowooza azirye oba tazirya. Era njagala okubategeeza waliwo keesi ezalepu ezizze nga zikolebwa abantu abo. Nga zikolebwa abantu abo. Ne bino byonna mubikola bantu mmwe. Fifi the Queen. Fayiro yo weeri wano. Mwanyinase naawe ekyakugwako Mukama akusaasire. Fifi the Queen. Ekyakugwako Mukama akusaasire. Bana abasajja babi. Bana abasajja babi. Mundu. Buli serebu bo babeera wali nga bagamba ako kali katya. Oba fulu figa ya kiche yalaga. Oba kisambi kya nseenene. Abasajja ne fulu figa tebaamumize kkubo. Kati be olaba basookulepinga fulu figa. Bana abasajja bannaye tebataliza skirt. Fulu figa. Era mugenda kubalaba abanyamulenge. Baagala okulepinga abakazi babeekyayise. Naddala ba superstar. Abaka parliament abatuusiddwako ebikolwa ebyokulepinga bangi. Waliwo omuwala omubaka parliament yali akulira Kabarole. Mwakimukola. Yali akulira bamuyita eyawaabira akalenzi nti kaali kamukwana naye baakimukola. That is how the government is operating of the mafias. Era right now, njagala bategeeza mwenna bannayuganda. Mulaba abakwasi b'abakazi. Mulaba abakwasi b'abakazi. Batambuza zi birthday. Be balepinga abakazi. Balimba abayimbi ogenda kuyimba ku birthday. Ne bagenda ne babalepinga. Spice Dana wegendereza abasajja bakutunuulidde. Waliwo omusajja akwetaaga oyo akubibwa SFC. Spice Diana wegendereze. Olaba lepinga fulu figa. Oyo Winnie Nwaji mwanyinaze wakiririzaayo ne bakutwala gye bakututte. Naye Winnie Nwaji Dizaalo Zinda. Abasajja bano. Abasajja bano. Mwana muwala Juliana Kanyomozi. Nja kugamba ebigambo bino weetereze. Era nkugamba goloza lwaki fulu figa omwana yamutuma mu 7. Oloza lwaki fulu figa mu mannya gonna yamutuma mu 7 kikaaki. Mumuddayo ne muloza ebintu byakusaaga. Weebuze lwaki fulu figa omwana yamutuma mu 7. Fulu figa mu mannya gonna yalonda lya mu 7. Ye taata we. Taata bino bituuse tubibagamba. Bana abasajja tebeenyinyala bamuunya busa. Muunya musa akwata buli wamu. Bino byonna tubibagamba bamu ne muloosa katemba. Ne muloosa comedy. Ebyo ebigenda maaso beba abanyamulenge. Those are the champions. Kati amawulire nina mangi njagala muwulirize. Amawulire nina mangi naye kandabe amawulire gano kubanga ye awe tutuuse yoyo Dr. Amuza awo yabadde mu State House. Dr. Amuza yoyo mafia yoyo Amuza mulaba mafia lema namakula wegendereze. Amawulire report tuzifuna gwe webuze full figure you know Dr. Amuza awo nga tudde ne minister anyite bali nze mu 7 bwe tomula kuza malevu ago. Mwe musaagana okusaaga banna Uganda. Mwe musaagana okusaaga bana abasajja the champions de banyamulenge. Kati awo nno mmanga maze muntagingire mwana muwala Judith Babirye.
Najja ne mbanyumiza ku Judith Babirye bwe yagenda ebweru w'eggwanga. Judith Babirye ozze otuusibwako ebikolwa bwe bityo nga bye njogedde. Judith Babirye naawe ekyatuuka ku Juliana baakikutuusaako ng'okyali mubaka Parliament. Era Judith Babirye ne bagamba toddamu na kwesimbawo ebuyikwe, bagenda kuwa ekifo ky'obwa state minister wali okwoya ebyakalulu, ne bakusuubiza ekifo kya ono gundi yafa baali bamuyitani Father Simon Lokodo. Kakati Judith Babirye ensi ali mu kuzunga. Omusumba ono yafukamira Judith Babirye n'agamba wetondere ku bannayuganda kye wakola, ogamba nti abantu b'ebuyikwe bakutumye okwate constitution. Esaazi ne Canada embeera yakulemye n'odduka nga bikusobedde. Abonna abakozesa bakubira amasimu, bakubira amasimu tebakyakwata. Judith Babirye nsaba muwulirize ebintu bino wammanga. Ebikolwa bino bise bimukolebwako. Pastor Bujingo yabadde gwe ya connectinga Judith Babirye ng'ogamba agenda kuyimba mu State House. She was raped. She was raped, Judith Babirye. Beba bantu. Judith Babirye abasajja kye bakutuusaako katika obutambi ndoza mbufulumye obw'abantu abamu kubanga bwe tubyogera balooza tuli mu kusaaga, tuli mu comedy. N'aliroozeza Shiba oli ku video kubanga njagala obutambi buno bugenda ofuluma nga Shiba oli ku video. Shiba kalungi kwali kubanga bino mirasana fotero bibagamba bana abasajja Ninda ko Shiba kalungi simanyo batudde. Dizalu zinda naye nali agadde abere ku video nako lwaleero kubanga Judith Babirye obutambi bwammwe kambufulumye ensi ebutegeere. Bloka omusajja ono yasetingira abakulu. Omusajja ono njamubalaga era mbalage n'obutambi. Cedric Babu oyo naye bloka omukulu ku nsonga ezo. Cedric Babu oyo ne bloka asetinga. Njakati muwulirize video nako olwaleero egenda kubeera bweti. Obutambi Shiba kalungi atuuse. Shiba kalungi ose kwanga bana abantu balooza tetubiina bodi otugenda buplayinga buli kimu tukiplay saa ziri mmeka bannange nogero genda ku nsonga z'abakama bange. Saa zigenda kwera mwenda. Julius Katongole nti bagamba yagala okugenda nange namba yange 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Molini kwagala nkutumiddeko, Sera Becky nkutumiddeko, Nanyanzi Rose nkutumiddeko, Nabwire Fiona nkutumiddeko, nentumira ku muganda wange Maka Mutebi, John Katabalwa, Sara Nsera mama awo US, nentumira ku mukyala gwe bayita Christine Lubega awe UK nkutumiddeko, nentumira ku mikwano gyange mwenna abali e Switzerland abali mu bitundu ebyenjawulo. Waliwo n'omukyala yanfunidde kafaani enneme kubeera nga ntuyana kafaani bagenda kasibayo. Maama webale nnyo webali eddala wemanyi Mama Sandra kafaani ako webale nnyo webalire eddala yagaye mumira nsanafu. Otuyana nnyo waliwo ekitagatta bulungi funa kafaani mumira nsanafu. Kyomanye obuyumba buno bwe tubeeramu bumunaku tadooba butera okuleeta embeera n'ebyo byonna Mukama ajja tusaasira. Ssaabasajja Kabaka tumusaba
akuume mukama amukuume akuume Namulondo